Alright. Natera banaffe abaje kumideko eno ye PBS TV ey'omuntu wa bulijjo. Anateranga bulijjo okulabikanga abaje kumira ku mukola ky'amaanyi nnyo. Kati kye tukoze tusobodde okujja era nga twagala tubategeeze tulabikenga tugabanira wamu obubaka nga tugamba nti stop ebisiyaga, stop homosexuality. Uganda we say we don't want yobisiyaga. So kakati abantu kye bakoze tulabye nga obutambi bungi bujja butambula buzze nga bubuna emitimbagano era nga abavubuka abato bazze nga bateekayo buvidiyo ku mitimbagano nga bagamba nti omusumba oba abasumba be basinze okulabika nga batambuza ebisiyaga. Kati gye buvuddeko abanaffe aba LGBT abavayo ne bajja ne bagamba nti abasaba okwogerako ne pulezidenti ow'eggwanga lyattu Uganda ow'ekitiibwa Kaguta Museveni nga bamugamba nti bagala okulabika nga bawe eddembe begazaanye mu Uganda. Kati omusumba Bugingo yavuddeyo n'alangira musumba munne ng'amugamba nti kyeyagaliza embazzi kituukiridde, kyeyagaliza embazzi kirabika okuba nga kimaze ne kituukirira omusumba ono. Kati njagala mbawe ku ddoboozi lya Pastor Bugingo ono nga takwasa nsonyi kuba kati ali popular buli muntu amumanyi. Nenyini ndowooza musanyufu kubanga kyasinga okusanyukira Zibula owingiddwa. Bangi basobodde okusigala nga benywezezza era nga bagamba nti ekisiyaga tebakyagala era nga bakivumirira ddala. Kati gwe munnayuganda ali eyo tegeeza munno ow'oluganda lwo, mutowo, mukulu wo, mugambe nti ekisiyaga should go back gye kirina okubeera kubanga eno ensi Uganda nsi yaffe era nga tujagala ennyo okubanga ejja kusigala nga nsi yaffe. Kale n'olwekyo munnange gwe agyekumiddeko PBS TV ey'omuntu wa bulijjo. Abavubuka bangi balabise ku mitimbagano era nga bajja bateekayo obutambi obulaga nti bakolebwako obanga bakulusanyizibwa ne babateeka mu mbeera eno ey'okulabika nga nnoonyeza n'ekigambo naye nga kigambibwa okuba nti batuusibwako ebisiyaga era nga essaawa eno bakoola okulabika nga bafuna obuyambi. Basaba obuyambi kubanga tebasobola kulabika nga ne be bali baluubirira tebasobola kubifuna okulabika nga ate obulamu bwabwe buli mu matiga. Kale n'olwekyo temugivaako mugyekuumireko eno PBS TV ey'omuntu wa bulijjo. Mukama Katonda bankuumire